Okusinziira kwakulira ekitongole kya Center for Disease Control, Dr. Stephen Wasima, eno y'emu ku nteekateeka yaabwe ey'okulwanyisa mukenenya mu bavubuka n'okuwa abalwadde obujjanjabi. Ekifo kino kiri ku mwalo gwa Port Bell nga kigambibwa nti wano mukenenya asaasaanirawo nnyo. Ye Dr. Betty Nsangi Kintu agamba nti naye ava mu kitongole kya Center for Disease Control era nga bateekateeka okukebera abakyala abakola omulimu gw'okwetunda mu kifo kino okusobola okubayamba. So we're happy that now, correct me if I'm wrong, Dr. Betty, but we have testing counseling, we have sexually transmitted infection screening, we have HIV care and treatment, including laboratory services. Kalumye nnyo abantu ababeera ku maato, kalumye nnyo mikwano gyaffe abazungu bayita ba sex workers. Kati akawuka ako tugezaako okulaba nti tutuuka mu bantu abo sobola obbawo obujjanjabi. Ye Dr. Father Paulino Twesije Mondo okuva mu kigo ky'Embuya annyonnyola obulungi obuli mu bantu okwekebeza okumanya butya bwe bayimiridde mu bulamu bwabwe. Kiyamba n'abalala okutegeera n'okubeera n'engeri gye twetwalamu mu bulamu bwaffe. So banange tubaniriza ate tubakubira omulanga mwena mujje mulabe nti twekebeza. Kitegeezebwa nti mu kiseera kino ekirwadde kya mukenenya kiri ku bitundu 7 n'obutundutundu 2 ku buli 100 mu ggwanga nga gavumenti ekola kyonna ekisoboka okumanyisa abantu butya bwe bayimiridde.